People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. And everywhere. NUP. Thank you very much, Comrade Secretary General. But I want to request that after I communicate to these people and go, that you give them a little more of your time, Sebo, because what you are communicating, in my view, is what they need to hear, and they need to hear more of that. Thank you, comrades. Allow me to appreciate you for the work that you are doing. But most importantly, for standing up to lead. I got so disturbed with that massive support that we had and still enjoy in Eastern Uganda, to see that we did not have enough members of parliament, enough mayors, enough elected leaders. I know that many of you were rigged out. People like Masaba is a member of parliament who did not get to swear in. And many of you here, Comrade Warukamba, etc. But again, we must agree that we also had a fault on our part. We did not have enough substantial candidates. One of the people from Eastern Uganda said it, and I agree with him, that last time we were taking whoever was available. And like that. So we are taking on. Today we have more than enough. What does that mean? We are not only going to take who is available, we are going to take the cream. And not just the cream. Kubanga bandi kumwe muri cream. Na mitwe jamwe mirungi na mitima jamwe. So this time we are going to take those that are capable and reliable. I'm very glad that many of you here are capable. Let's go. I'm excited to hit Eastern Uganda and Ikono Humansuka. So I'm very, very glad between our Kulindese. I just came to share a brief word with you, and I leave you to the rest of the leaders, including our SG. Like I just told him, Tinjagala nyo atikinge a little more of his time with you. Our communicating, communicating. But Museveni toina chotugamba. Many of them never tweet abalalu, many others never tweet abalalu because naine tugamba. That is what we believe in. We are protesting. That is why we are giving him headache. So let that translate to the entire country. Waliwo abantu betugenda okugana tugambe gundi kwe tuganye. Waliwo abagenda okujja nga bafuula nti wa opposition nga ffe naye nga twabalaba dda tugambe tuganye. So we are protesting against Museveni and those that empower him, whether they are wearing yellow or any other color. Lwaki sirekera awo? Banasanga ile ino. Thank you very much. It's alright. Nkwanirizaako nnyo oli ku update civic sinzo bango tuwuliriza. Awo wennyini wetugenda okubanga tutematema nsobole okubanga nkutangaaza ku bibadde ku live. President Oba Kyagulanyi Ssentamu byageze maaso n'okubanga awa bannaggwanga. Jukira nti nno abadde live ng'ali mu Busoga. Wabula ebimu ku byabagambye nti nno newankubadde tuli mu kaseera ka kusoomoozebwa nga tuli mu kaseera ka kuwambibwa. Agamba nti nno twagala tugendo nemba siriwo mulembe oguddako nga tusobola okuba nga tuli organizing omuntu nti ono opposition ono si opposition. Wabula agamba ng'ogyeko ebyaliwo myaka giri twawanga gwe tulabye kubanga be baaliwo. Naye kati agamba kati ekibiina kinaba members abamala era ku luno bajja kubanga baselectinga mu cream gwe bajja okuteekawo okusobola okulaba ng'afuuka flaga bearer w'ekibiina nga ye mwalaba mu nominations ezaaliwo ez'okusunsula wano mu Kawempe North bio elections. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'obbaga nti katulina ekimala, tulina cream amala
agamba kyannaku nnyo kulaba nga tulina abawagizi be bati bonna nenga n'ekigendererwa kyaffe tetukikyuseeko. Agamba mu kukolera awamu tujja kubanga tuyambagana okusobola okulaba nga tutuuka ku kinyuzi kyaffe oba n'ekigendererwa kyaffe. Okumenshoningiramu ebitono ku ebyo ensonga ezibadde enkulu saako n'ez'okuwamba kwa muganda waffe ono Nuwamutwe, naye yagenze maaso n'okuba nga awambibwa bamukwata mmundu. Tuli mu mulembe omutiitiizi, wabula ensonga waaki gavumenti egenda mu maaso n'okuwamba abawagizi b'ekibiina saako n'abakulembeze nti ekibiina kitadde ku gavumenti akazito, tebamanyi kyakuzzaako. Era kati wenjogerera ekibiina kya National Unity Platform oyinza olowooza nti no kyekifuga eggwanga kuba kati beba leading eggwanga wa gye baagala obbateeka, kubanga kati ndowooza olaba bakola babakozesa bukozesa nsobi zokka zibali mu kukola. Naye nga oli kuyigi update CV gatana tweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Mbaagaliza olunaku olulungi, mweraba.